Genda maaso n'okubeera ng'ate osinziira okutulaba ssaako okutuwuliriza omukutu tusinzidde buterevu ku Viki Exclusive ate n'emikutu emirala egituli mu maaso. Bw'eri nkola yange video sooka ogimpereka like gwe akatweyungako so nga naawe atanatweyungako mbutongole era nkusabye subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mukade katugire mu kigambo personalize okantere mu kigambo olwensinzira nekugamba nti turn on that notification bell. Biseera byakunyolwa still tukyali ku kitundu ky'e Kamoocha Asia gy'abadde awangalira. Ku mukono gwange ogwa ddyo ndi n'omugaga Frank abaho simanyi oba sente akyazirina nenga nga kitalo kitalo nnyo yakukwatirako kitalo nnyo ekya muganda waffe president kati byakyuka kitalo nnyo ekya muganda waffe Asia amanya nze abaho Frank president waba tiktoker wano e Kampala e Uganda ate kati wakiri mitinga yes ya votingwa era tugenda bawo olunaku tugenda ku walo award abaami abuze bagula ba Cephuco ne Tom Dee we bali wano bagenda jinkwasa olunaku lwonna tugenda bategeeza mujja beerawo ngaba olw'obulungi lwobanda bamu n'okumvotinga kikwe basinzira be bamanyi n'ebirungi benze nga mbakolera so tuli wano olw'okunyolwa kwa muganda waffe Asia ekintu kya Asia kino nkubiriza yena tiktoker ali kulaba kituwe ekyokuyiga okweyisa obulungi eri social media ne ku TikTok. Singa Asia abadde yeeyisa bubi twandibadde nga tetuli wano. Asia amaze ebbanga ttono nnyo ku social media naye abantu bonna bamumanyi kubanga abadde yeeyisa bulungi akola content we mulungi so ffenna tweyise nga Asia wadde akola oba Charles n'enyongera n'okusima SB4 omulimu gwakoze okukwata ku Asia ne SB4 ne gundi ne Charles omulimu ogwa gukoze SB4 ngumusiimira awe nyini katukomeo soko mbulize kubatulaba ku mukono gwange ate omulala abatulaba mwebale okwekumira ku mukutu gwa Viki Exclusive yadde akaseera kannako sigenda baniriza mu ssanyu kitalo nnyo abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuli kayoko by the way mabega w'emitayimbwa navaayo nga bitalo Zindi mulamu awano kati wano nga bitalo wano bitalo muganda wange bitalo nnyo mbeera ya nnaku abantu bali mukaaba nakabye dda president yakabye yakoya abaho kugamba fena tuli mu nnaku tonna bakubeyanjulira nno abatulaba amanya nze Dr Cephuco Ismail abamu ku mwogo mumanyinga Dr Cephuco oba tiktokers gaza awo bakunge ba tiktokers gaza mu mbeera y'okufiirwa bajje baziikireko munnaabwe Barange tiktokers gather leave whatever you're doing and come so that we bury our fallen soldier okitegeera kyotagenda kwerabira ku Asia sigenda kwerabira ku Asia era nga president wayogedde nange sijja kyoka nnyo abadde muntu mulungi nnyo nga ayogera comedy asesa akola content omulungi kwegamba abadde muntu ali very jolly abadde omuntu atalina buzibu content we talinamu buzibu bwonna ali bibye Asia abadde so frank and open ngakola ebintu nga binyuma nga newoba toyagala seka okakirwa n'okola ki noseka n'ekirala abadde n'obuzibu ku bwongo naye olaba nti SB4 nayina engeri gye yakola ki jamuhandolinga namuleetera ensi n'emwagala ne mama Fina n'avaayo ne bamukwatako kwegamba bulamu bwe bubadde ng'obutandise n'otereera kozaawa yonna abadde alinyanyonyi okakasa era tutegeezeddwako nti ensonga emuviiriddeko okufa kozi lipooti ya butwa nange nabiwuliddeko naye nga momenti sigaba lugambo lwesinneekakasa nagambye kanindeko olwandooza muwulidde lipooti yakufa naye ekyo kibi nnyo naye ffenna lyekkubo batusookayo buki busoosi naye ffenna lyekkubo obubaka bwo obw'okusasira eri famire ya Asia mu kaseera kano bannaye ntuusa I extend my sincere condolence message to the family of Asia tutuusa obubaka bwaffe obw'okunyolwa era wamu nga nze ne president wa TikTok Frank abaho tugenda kubaako kye tukuŋŋaanya tukiweeyo okuzika kunaaba kwakumpi naye twawulidde dda nti kwewala kaliisizo ewala kiyinza obutasobola naye president ajja kuvaayo mu butongole tujja kola live tunyonyole eggwanga
kyetusobodde okuwaayo. Bagambe followers bo beekuumire ku Viki Exclusive ffe tugenda vaayo tubatuuseeko byonna. Bannaye ba followers baffe mwena abalaba TikTok ababeera ku TikTok kubanga Dr Cephuco waaba wano President waabeera wano Frank aba akulira aba TikTok bonna mu Uganda. Kitegeeza TikTok yonna mu Uganda ebeekoze eki gatherings ng'esituse. So mwekumire guno omukutu ekinaabawo kyonna bannaye bugenda kuŋŋaanya Frank aba agenda kuba alyanjula entegeka kubanga akatatya mukama waako tekawanga kati sisobola kwogera ku byalina kwogerako kuba waali. Frank President kiba tebasobola kireka mabega. Obubaka bwo obw'okusaasira eri famire ya Asia. So ffe nga ffe ne ttiimu yange kyetutegese tuyinza okugenda ekalisizo oba bwe tuba tetugenze tugenda kukwata ssente ziwe famire tugenda ziwa SB4 bwe tuba nga tetugenze kuziika kuba wala tugenda puroguramu yonna tugenda gikola leero then tugenda kuba nga tubategeeza oba tugenda oba tukwate ssente zeza tugambe kati ziteekemu amafuta tugende tuziwe SB4 aziwe famire ya Asia kuba SB4 ffe gwe tumanyi. Kale tweyanziza nnyo tweyanze getugezi mu ggwanga Uganda bampita Viki Exclusive gwe mukutu kwensinzidde tusinkane mu updates eziddako naye nga bitalo Kimbo wa updates okusaako n'ekimyanso. Tuli mu kaseera ka kunyolwa waneeno ekamokya ku kitundu okubadde kuwangalira Asia omugenzi kati era nga maaso gammwe nina Tom Dee. Before nga sinamukuwa saba video gimpeleko ka like gwatsanaba kubeera ng'otweyungako nawe mbutongole subscribing ku channel omaze subscribing akwata mukadde kadde mu kigambo personalize okattere mu kigambo all wensinzira ne nkugamba nti turn on that notification bell ofune buli update gye tuwanikayo. Tomunga bitalo muganda wange ebe nnyo era tuli mu nnaku nnyo kale kwegamba okusinziira yamani gwe ne mukunyolwa oggalawo amaaso. Okuggalawo amaaso nayo nsonga yakunyolwa by the way ojja wegendereza ennyo ebiseera ebisinga mu kuziika ojja kusanga bambala black bambala kuba amaaso gayinza olaba galaga okuseka ate nga si kyendi so okuggalawo just means that. Okay. Nga bitalo ebya TikTok family okusookera ddala. Bibi nnyo era tulina ennaku nnyingi tuviiriddwako omuntu ow'omuwendo omuntu atrendinze ebbanga nga ne kati abadde akyatrendinga okusinziira. Sound ki Asia gye yali akoledde n'ogamba nti muzaali zitrendinze okuva ku side ya Asia eno njijjukira. Sound gyenzijjukira ndowooza eyakasengejja ebadde ekyaliko eyakasengejja Asia yamusabira akasengejja bambi mpozi n'oluzungu lwe abadde alina oluzungu lwe eddunga lulwe so abadde wanjawulo ate abadde mukyala omusanyufu ate asanyusa by the way. Wali omusisinkanyeko wano oba mu buntu? Asia mbadde sinaba musisinkana okusinziira naye nga ninga atamu nga lwansonga TikTok eno enegeri gye basembeza osobola olaba omuntu daily life ye otegeera so kati Asia mbadde mulaba byakola kuva enju ye bagitandika okuva weyaggwa kuva ya meetinga Chelsea okugamba wonna nga ninga linga ali okumpi. Ekinjawulo kyotayinza kwerabirako Asia nga oba oliawo kyewamuwulirako kyewalaba ku TikTok n'ebisigadde abadde God fearing kyekyo kyensinga omukakasaako abadde atya Katonda abadde mukyala musabi era nga mbigambo bistatement ye emubbiri owulira mu kyaki so bambi abadde mukyala mukkiriza nga mukyala mulungi ow'omutima omulungi okusinziira kuba abadde awelkaminga buli omu. Obubaka eri TikTokers and family ye ntuusa okusaasira kwange eri famire ya Asia bambi abaŋŋanda abako n'ab'emikwano bonna TikTok family wonna bambi bitalo nnyo era omwoyo gwa Asia Mukama agulamuze ekisa. That's what I can say. Kale olwakadde tetugenda kusukkaawo tweyanza nnyo tweyanzeeke.